kakati olaba omukazi omukazi alina olugero oluwanvu nga talinamu kyewese wano kinnya wano asiranya ate omukazi ow'ebitege akuŋŋanyiza bbaawe ow'ebitege agagawaza naye ayina omukalabanda goba abeetundanga mu kisenyi omanyi nti ekyo ekifaananyi kiri erubaga bo bakitunuza mu kutwekobe naye abeerubaga bwe baababuuza kolibira mmengo baababuuza lwaki ekifaananyi bukitunudde mu kisenyi kolibira Bwamalaaya waliwo faaze yayendangayo nababala wajja luvannyuma nti the moment ate ne mbaddukako era tewawangaalayo myaka 14 the moment omujonzi bwe yajja ajooga ne mubala nti ontasobola ono tamanyi Museveni omusajja ajja kufa naffe sinze nfa nammwe this man must go to his village as a dispute temukakyogera gumu waliwo ekisajja ekyali kulutinga abadokita wawuya ne weeyomba mu Makerere College Inn okusokola enda z'abantu president yampumula noninka pentu enjasi ti abaana bano tebansobola abaganda bakugamba ti ekimirente kijajja yali mukako naye waliyo wagalubindi bajjako pologulamu zange zibalemeddeko nga njogera naawe mwata bale mandu okatera mandu anti nyineseza akayo kali bakali ekyo abanyakole tebabadde tebamanyi ettoko likubya omu ku basajja ab'amaanyi eyantabaala ku 13 tonyezaawo 3 Radio 4 ensunsuzi Adam Kungu gegange nabasabye eddoboozi mukkirize leero bwerikyo bweriri kiyeguna eki senyiga tekindi bulungi naye nga wetulinde media consultant mwami Yusuf Tamale Mirundi kakensa professor kakati okirabye tinze mu nsiko nali nabo abaziba be basooka mu kisenyi naye ng'omuziba nga togenzeeko wako kyekimbowa tomukubirako kiyasayigire embooko makumi aga babeeranga n'embooko mu luumu zaabwe abaziba abeetundanga mu kisenyi omanyi nti ekyo ekifaananyi kiri erubaga bo bakitunuza mu kutwekobe naye abeerubaga bwe baababuuza kolibira mmengo baababuuza lwaki ekifaananyi bukitunudde mu kisenyi kolibira Bwamalaaya waliwo faaze yayendangayo ojja okuba ekifaananyi ekyo kiraba ekiri erubaga kyoyogedde anti Mutesa yalagira bakwate sebayiga bakwate ekibisopo w'erubaga ekereziya bwe yali etandikibwa mu Afirika yasingirwa Bikira Maria waliwo ekino ekirala ekiri mu limbo ebifaananyi by'Abakatoliki ebyo byolaba ebyo biringa by'abayindi binywa amata kati ekyo ekifaananyi bwe bakireeta Ddungu n'aga nti kikambo ekiyitirivu ne bakiteeka emabega w'ekereziya enkadde nekwata omuliro n'olusuku olwaliwo nekwata omuliro ne bakisimbaawo naye omulokole yakiyira asidi n'aziba amaaso emugaa kikiti omukazi omuzungu ankubye oluyi bwe bakiteeka bwabwe kyakubanga ebifaananyi mu lubiri tosomanga akatabo kange the God the divine curse ekifaananyi ekyo Vatican yampa emitwalo gya $10 kyakubanga ebifaananyi mu lubiri kakati obwakabaka yikane bujja bukikube bukyasi basangawo abasajja bana abalina empiima ezimasamasa nga bazungu ate buli kamu kafa kamu ku kamu ekyo ekifaananyi kiri erubaga ekyo kiraga ekyo kati balimba bano Abakatoliki babagamba ne Lwanga yali akireetedde endabirwamu akikyuse kireme kutunula mu lubiri kyamulyawo n'endabirwamu nezaatika tolabangako katabo kange the divine curse nekabandika ku kifaananyi ekyo Obote yali akimanyi bulungi nnyo tikyakabi ate baali bamuleetedde ekirala ekyennamugongo waliwo ekiri awo mulimbo bakikwatira mu hospital nga kitambula kito kikambwe ye Obote yagamba oyita oyo ti obwedda batukuba emizinga bava lubaga era bagamba tekalina nti erubaga twabakubidde essimu kayiira omuzinga yegusimba okumota ku kifaananyi kya Bikira Maria bakikube balabe Obote yagamba oyita okyoko nti mwana wange bw'otuuka erubaga kireke oba obweddako basimba mita tekikubwa
Mayinde Mutesa yagenda ko Vatican yegaire ne Mutebe yagenda ko Vatican yegaire ngane samogere ate Buganda bwe bena afuna obuzibu kikaba omusayi ekyo kiri awo kikaba kiva mu musayi kagende baba katuli kibagamu nti abaziba twakirese goba baziba lwaki sibasawo Baganda ate gwe andi gwe oli musiramu toli ambizi agana kujulinja naye waliwo obutungulu babuyita kachumbala waliwo bulabyeko buulira buulizi kachumbala kabunya bulungi nnyo kati omukazi omuziba abeera omulungi abeera ne kachumbala akawoowoke oyo agula buwanana si byabwerere bubeerawa anti yagunya kachumbala bamuzaala ne kachumbala kachumbala naye aba yeemanyi abamanyi empunya ye ate kakati kwe tolaba abanyarwanda owendali bamutunda nga sente nyingi ono alaba bwati naye ngomanyi abaganda ne bazikola abaganda nabo nebayiga okukola endali kasodira omwana omuto bebi n'omwebasa n'omuyisako ekisi ky'omuliro bwoti okukola endali ente nyingi bakuwa ente nyingi tewuli muganda bagamba nti lwaki endali nga bazaagazaayi sitayiro ndala alaba eno n'eno ze fasoni ezaaliwo mu kiseera ekyo mugaba nga twava wala nowamugabanga naye nga bana bateekako gwani tatu nze bananga omukazi ayina tatu nziruka buddusi toyagala ayina tatu bagamba nti bayina no abaganda baagala tatu tozetaaga abaganda baagala ayina mugaba zinacho nti mugaba is a reflection of good health and warmth abaganda baddira kyeyagalira ebbwa lyanjola abakazi balina ebiseera ebiri nakyo n'abaganda ne batandika okufera nga bakwata olukatu ne batuteeka mu kyoto ne bakukola amabwa kubera baga nti kyeyagalira ebbwa lyanjola enjola byebisige byebina ebiseera so women used to develop abakabutungu nga bakolaki nga bafa muganda nagaye beautifying nti kakatolaba omukazi omukazi alina olugero oluwanvu nga talinamu kyewese wano kinnya wano asiranya ate omukazi ow'ebitege akuŋŋanyiza bbaawe ow'ebitege agagawaza naye ayina omukalabanda goba omukazi ow'ebitege gwe bwetulaba kino ekigere kyange nti kirimu ekinnya wano kati fe tuli bamikisa waliwo ayina omuki omukalabanda nga ekituli kirungi ate ow'ebitege abaganda bamwagala nnyo anti amagulu gali bwe gati ye aba akuŋŋanyiza bbaawe batu batunoonya abo nze buuza abaserikale bange abaserikale bange abo ne driver kati bakkiriza mu byekiroko waboonoona mbabuulira nti olwaleero tulina sente bate tugenda kuba na sente bakitegeera kati I determine my Iraq according to the first fashion I saw no my nga nakafu era nze saagala muntu ampita abakazi bebayita tata guni komo omuganda tadda mu nyumba omukazi bagasooka okomewo solve everything before you leave. I leave my house when you call me, when my wife calls me back, any of them, I shout obscenities. Omuvuma anti exchange kigenda na buwemu ba ebinene nga bas butebita mukamwa oyinza okwerabira tebita mukamwa olabyeko nga ali atudde ku muzindalo enyuma nga yisate ku muzindalo omusota guli color blooded ne baga nti emisota egiri mu nyumba buli olotanga omusota kuba weguli mu nyumba n'olota omusota omusota gusula n'abantu kuba guli omusota kwagala nnyo baby guli color blooded era gobodde omwana nga bwe tuli mbyale ewaffe ne badde omwana ne bamuteeka mu kitooke mugusangako nga gumwezinzeemu. This is why aba balowooza mu byobuloko nga basiru bonnazaalibwa n'omusota. No, omusota bwe guba mu nnyumba, the house snakes, omusota bwe guba mu nnyumba gwezinga mu bebe oba kumusula nagwo
Gujjere kumwe. The moment you dream about a snake in your house, antibody tefa. Bode bweba kishikale ekola. Yes. Kuita kompola mpola. Ombire gubasa. Gujola be. Akatimba kenshiri. Genda mulumbe. Olabenga gwote webase. Olaba abantu bebamba. Nga bebase. Nebakola bati. They don't remain in position emu. Wigendo batunuli emulumbe. Anti abata ayogera abata ambula abakola. The body remains functioning. Gorozo mutamivu akubiddwe enkuba nalemerawo. Olowooza abatawulira. Amaanyi agamujjawo ge gakola ki? Abawulira. Kate enkuba bwe mukuba. Naye nga talina kapasite ekola ki? Abeerawo naye ng'obongo bukola. Era nze mbatunuli abatamivu. Nti bavuma mutamivu munnaabwe. Daba oyo kale afulumye. Daba afuluma nga atakala. Yazze tategeera. Ekyo mutamizisa. Namwe sawa yonna. Oyinza okuva nga nawe otagala. Era abatamivu bo bakugamba. Nti bw'oba oyagala bagobe mu kirabo. Tandika okufuuwa omukka omubi. Bakusindika ne bakufulumyamu. Oba osigalidde ekintu kimu kupama mu kirabo. Bakusindika otagala. Oyagala kupama. Kakati ekyo kigambo kinene nkumulira ne nkugamba nti bano balowooza ti organic case basobola okukola eddwaliro. No, tebabagambye nti butakolera amalwaliro gavumenti. Afeene muhoza agambye omuntu alina okufa n'ebintu bye. Kakati kankubuulire gwe balumiriza okuwa obutwa ate okola otya ne bagoba ku kyalo lwakuwa butwa oyinza okukola woteri ku kyalo ekiddako. Tekisoboka. Kuba tojja kufuna bantu. Kakati omusajja gwe balumiriza obusiyazi ayinza okukola essomero ly'abaana abalenzi. Yes, you are suspected of killing people with their organs. Era mwaka akatabo mukugamba nti Kajiiko ne munne babavunaana nti basokolanga enda z'abantu ne baziwa bakanibozi. Mwaka akatabo. Kajiiko ne Kobushenga. N'omulala kamuleke. Mukatabo wamuteekamu. Kakati nze nkubuulira nti this organic case they are not fighting me. Okunjafuwaza okunzita okukola they are fighting with the society. Sinze tewali wajja kuddamu kusokola nda z'abantu wano tikiriyo. Ne muwozi yakiganye mwenda yakiganye mwenda ya reasons kambobuuli era mwenda ngenda munoonya kubanga nalabye nga abuulira munne namuga nti gwe obuzibu bw'okujooga abantu ojooze nnyo abantu. Go and apologize to Mirundi and apologize to Uncle Sam. Mwenda namuga naye bwe nkutunuulira ng'oyina kye weetisse mwenda emmandu gyetisse yagirabye namuga nange munnange mpulira ng'ayina mwatabala emmandu okateera mandu anti nyinyeseza akayo kali bakali ekyo abanyakolezi babadde tebamanyi ettoko bya omu ku basajja ab'amaanyi eyantabaala ate kasita gisukka emyaka 9 guba gufoose muteeko ke kaliijo kaliko wayogerako ku lugero. Yes. Okateere mandwa nti ogineeseze akayo kali bakaliijo. Kakati nze gavumenti negivaamu ate ne bannondoola lwaki omuziba akugamba okatera mandwa okabona ekiziro okubi okawonga nnyoko mukakitala wazaalira eka kakyako damutulira okabona ekiziro okubi okawonga nnyoko mukakitala wazaalira eka omulimu gubalekere baguteeka kumulolo doni waggulu gubalekere. Okabona ekiziro okubi okawonga nnyoko mukakitala wazaalira eka bajja kuba bakuttireyo mulekere omulimu gwe ne galubindize ateekemu bayagala genda tokiriza kujooga. Okabona ekiziro okubi mukakitala wazaalira okabona ekiziro okubi okawonga nnyoko mukakitala wazaalira eka bebaziba era ekebaziba so much myamu noti muziba but we share the same border babayita baganda kyaka abaganda mulala akaita eyanjumba abaganda bagenda ekiziba nga bagenze kusoloza musolo si Tanzania. Kiziba yali wawano kiziba yali part of Buganda ngabo kye bakola obwenzi ogwa kiziba
toli abaganda ng'abaziba bali mu kisenyi ogwa kiziba bati bakuba luyimba lwa ggwanga abaziba tebayimba luyimba lwa ggwanga soko mbulire mwami Tamale byenjagala n'atayina maanyi bamuwage Lindako. Bate balimba. Akombane sikamanyi. Abaziba. Tebayimba limba lwa gwanga. Basiri kabusirizi. Bakuga nti ogwanga kiziba. Akuwane nga toyina maanyi. Wali ofunyeko kumuziba. Nali muyimboza musajja mufumba nawe. Kakati okirabye. Tinze mu nseko nali nawo. Wali ne sale. Wali olaba ngendayo. Tobesembereza nnyo. Nababala. Obeera bbali. Nti umusajja anaatwala omukazi atunda mu bbaala tajja ssaawa emu ajja essaawa ezi 5 n'atuula mu nsonda n'anywa sooda kubanga omukazi amukwana ku ssaawa 10 okujjako ngo okoze nabane agreement tibane mumumpe mutwale nosasulawo sente omukazi agwakanye ku ssaawa 10 zigenda okutuuka essaawa 3 ng'ensawo zikeberamu ninayo bbala oyo tagenda naye omukazi atunda mu bbala tagenda na musajja amugulidde mwenge agenda mubalemu ayagala okujja ne ssente ku makya ekitegeeza ono anywa soda mu nsonda ataguze yatwala ziba zikyalimu aidirate nababala wajja luvannyuma nti the moment ate ne mbaddukako era tewawangaalayo myaka 14 the moment omujonzi bweyajja ajooga ne mubala nti ontasobola ono tamanyi Museveni yabaga nti amwe revolutionary ekitegeeza revolution tabaako bisanja tabaki his role is to change society ye Museveni kasayogera nti revolution namumanyi wa myaka aga sigenda kati sigenda mu bbala kati yes togena mbalaka era miri yandwagingayo nentunuulira omujozi noono munne obwo bwana obuto ne butunuulira bwenti nembategeera nti bantu balina gye balaga omuntu agenda okusikira Museveni muhoozi ng'okyogera with certainty yes ate baweddewo ye teyagenda mu bbala ku ssaawa 10 mwina oga ebikubya abaana bano nze nsasa nnyo mutaali wange oyo kuba ayagala nnyo mumane ayagala life junior tasobola kuvumirira nga nze tasobola banne be bakisobola yayagala nnyo obutaala mukyabalabayo golaba boogerako siina we mbalaba naye nga bo gye bali they are lawyers they are doctors they are everywhere family yange yabasomi very quiet bano be batukubye ne batusaanya omuntu mwayinza okulooza nti olina junior yekka ani omuntu omu oyo muto ate yasanga nkaddiye junior nga sikyakuba miggo era eyo generation y'aba junior yonna yaddalu yasanga tokyakuba ate okuba omwana agende ku poliisi bakwate awoggana bakyatya ebikolimo abalokole babijjawo agenda namusabira ne kati gw'omulekera nsi junior abuulirirwa junior abuulirirwa tabuulirirwa ninnyina naani bo banne bamwaisolating very arrogant very proud very proud like the father no yeah because ankubuulire you are very proud man yes to protect my dignity and I'm still move cautiously kakati nkubuulire nti nze nababala nti Mbabazi saakubuli ali walaba yeganda nti Mbabazi yagamba nti Mirundi ne Museveni sharing the same traits. Museveni twamuyitanga mad ended up outsmarting us. Museveni is like a white animal which hides his brutality. Tewalaba kapa ekola meow toga nti ntemu nekikwate kumukira. Museveni Mbabazi n'agamba natuuka mu kalulu wakati nenjagala nkadduke banaga nedda tokavaamu kankwesente osigalemu to him. Museveni mwitawa omanyi ekiri waawo nti Museveni opportunistically yali nti Mbabazi akole ki aveemu aviiridde Museveni nemera mwojja kudda kofune wano
0.01% otegere abantu tebesigwa tolidda akwochoka ulire kakwoche kangu mbaba say this nabagandi Mirundi bwagenda tako ku lutalo tadduka Mirundi eramba uli hanga baga omayiba agambye mbonze kamakizi omuntu gobayita kamakizi omumanyi babayita batya kamakizi Abajapani Second World War ngebalemerete ba tulininga abasajja babita kamikazi ba pilot bayingiranga ennyonyi ne bomu ne bagenda ewali enkambi y'Abamerika ng'ennyonyi bw'ogikuba bomu ezigifuukamu batta 10 oba 2 ba kamikazi babayita banga ba kamikazi suicide bombers era America singa yakozesa nuclear bomb mu Japan Hiroshima and Nagasaki utalo bali kuba Japan yakuba yakubye kutaka lya America Pearl Harbor then the Americans kakali ne bayingira mu utalo banga indika mikazi to omusajja ajja kufa naffe sinze mfana mmwe no you say this man must go to his village as a dispute temukakyogera gumu waliwo ekisajja ekyali kulutinga abadokita wawuye ne weeyomba mu Makerere college in okusokola enda z'abantu weekiri kisajja ekikulu one of them weeyomba owa wawuya kuba nali sinafuna video coverage tenyinonegi wange yali down stammers but I hear this man Tamale Mirundi talking about Tamale Mirundi within 6 months he will be dead, prison, or he will be in a very year. Yes, he must go to, one, provocatively, he must be a dispute. One, that's why I've sustained this war. Nabamanya mugenda. Banabandi basobola kwata power. No. Organication abakola bubi. Mwete baba bulira. May I have recordings about testimonies is abana. Baweleza ku Serena. Mwalimu two Chinese, a Kenyan and a Rwandese and a minister. All are recorded. Kati babu siru babo ni bagamba tumushimeria ati tumeita ekyankwanze abasiru ekyankwanze bukya mu 2014 mu Ngoba mwali mupise die ekyankwanze as an advisor mbu bantwaleyo bagambe denounce the nalinje esibye omukazi bomu nalinje esibye bali tebava kyankwanze 10 bafu 5 kubisago nayagala kutukireyo nze nalinja bati kugalu kugonde gambutusi zimanyo kwambala gambutusi obuzijjamu kamanyi kanaye goti kyankwanze mi nze simanyi kwambala gambutusi ne bagamba president yambumwe nalinka pentu ejasi umanyi program yali esinza amaanyi wano ya NBS gwe nakolanga kusaka baji yingiramu kalisa mutene bila sekoma tali mwasizo omuntu kabira tugende maaso ne okitegeera ekyo ti abaana bano tebansobola abaganda bakugamba ti ekimirente ekintu bakimalo ekisolo nekimirente embuzi ziteekayo bano abaana banafu nnyo mwina organic case yabakola bubi nnyo they were charged taken to ICC bateka mu sente nyingi ate Museveni n'abagamba omusajja omukwate sente ze muzimuwe bakalukire bani badduka nazo bakiwanuka bampita wakuzanya waliwo njerege nnyo we got money in my family before you got it we have been rich people mwe muntu wavuwaziza nebojje wange wawera mu motoka eziparking nakano zitunda nganjagala bazukulu wange bafu n'obusungu komusajja atujose sijajja yali mukaka ne wali wagala bindi bajja ko program zange zibalemeddeko nganjogera naawe kakati ekyo president yabagambe Uganda talk to him no
I've told you in my letter nti kambasonyiwe kuba tebajja kujja sente zonga azibye buli wamu mbuze one day he'll be a dispute, he'll go to his village, he'll come on his knees in Sweramas. If it means a big yogamumwe nababala tizibayinza kukwata power ojukira katabo ketujo kusoma wicheja the Lion and the Masai Warrior. Yes. Nakugamba ki nakugamba nti waliwo omusajja mu bwakabaka bwawa Bugenya omusajja bamuyitangani Musanje kabaka we Bugenya bamuyitangani Musanje kabaka we Bugenya nakawandika ddi omwaka ki yawasa omuwala omulungi omutennyo Jaliya nazaala baana bawaki bawala Jaliya olwokuba waliwo tewali mwana mulenzi omuko lwembaawo nadominatinga Bugenya lwembaawo okyakijjukira ng'olio n'omufere omulala bamuyita Kajiiko Kajiiko mu famire yabwe baali babbi bafere jjajjawo bwe yafa abantu bonna bagenda ku utaana ya Kajiiko babbeko ettaka bazaale ababbi balikolamu emmumbu si bwe nawandiika naye mbagamba nti lwembaawo yakola ebintu bingi mu Bugenya n'akyogamba nomanyiko nomanyalako naye olunaku lumu n'agoba n'akasajja baali bakayita Mirandira Kamirandira ke kakubiranga Musanje entongooli okyakijjukira akatabo kajjukira mu katabo Mirandira naye kaddi nenkugamba nti Musanje agenda okufuna omukisa azaala omwana we Mukenzi alengera ewala Mukenzi akenga Mukenzi ani azaala Musanje abane mutabani we Mukenzi Jaliya alina abaana aba Jaliya alina babiri bawala lwembaawo omuko atabudde gwanga omuko enagisa amansula na mansule neyereka ku kasajja kabayita Mirandira lwembaawo muko wa Mukenzi lwembaawo yali mukoddomi wa Musanje kati nga kitegeeza abataka ne bamugamba Musanje nti naye omuko lwembaawo ng'ayitidde okunia ku bantu ne Mirandira amutwalidde naga nti Kamirandira kali kakola ki Kamirandira kali katongooli kakubiranga Musanje entongooli Musanje endongo lwembaawo n'akeerekamu ne katandika omuvuma ku maledi ku mbaga ne bakawera okuyimba si kwekwera pologulamu zange nze ndi mubi nnyo bwe nkulagula oba owedde Mirandira akasajja bakayitanga Mirandira naye nga kafuma kayiiya ennyimba ne bakagoba okuyimba ku mbaga ne kakola ki olwo ne kasigala ku omusajja omu eyayina ekkanisa nga mumuyita Yosefu Serwanja yayina ekkanisa pasita ayina ekkanisa yali esangibwa muki mundeeba Yosefu Serwanja ye yakakkirizanga okuyimba nga bagatta Yosefu Serwanja kumbaga zonna yayitanga Mirandira oba bali baganye ku mbaga zaabwe kyakiyengejjula n'abekkanisa endala ne batandika okukayita Kamirandira nga kayimba kavuma lwembaawo okumwogoloza ne Kajiiko yali mufere nnyo nga mubbi Kajiiko yali mu bwakabaka bwa Musanje mpuge nti jjajja wa Kajiiko bwe yafa ne bamuziika abakazi banywanga emumbwa bazaale ababbi ku malaalo n'azaala Kajiiko kakati nkugamba nti bwe biba biri bityo nga lwembaawo ajoze buli muntu yenna agobye abantu mu lubiri kakati Bugenya nerumbibwa Bugatanza bwe bwakabaka obwali buddako ne bulumba Bugenya baba mobilizinga Musanje n'abuuza bajjeno bange bonna balaga abasajja abakekeza ennyago nti lwembaawo yabagoba lwembaawo yabagoba dda bonna lwembaawo yafumula tokyayina bajjeno bonna abasajja bakekezanga lwembaawo yabagoba dda Musanje kwe kuyita mutabani we Mukenzi
namugamba tukoleki mukenzi jangu wano kumpi okwatemu namugamba nti bw'oba oyagala abantu bajje no bakomewo sooka okwatirwa embaawo okwate kajiiko embaawo waliwo n'omusajja nga muyita kobushegu kobushegu naye waali kobushegu abanyankole bamuyita omuwabutwa naye waali eyambisanga olupapula lw'amawulire nene okwonoona abantu kobushegu munyankole kasaga nti kobushegu abamu babayita bakabushenga balabana naye kobushegu oyo muwabutwa kobushegu nakugamba nti mukeezi yagamba Musanje ti bw'oba oyagala abasajja balwane osooka okwatirwa embaawo okwateko obushegu okwate kajiiko wakube mu kkomera baba bayise mu kibuga Kampala banya ne babatewola mu kkomera ery'amaanyi ennyo maximum Luzinga baba bayise mu kibuga Kampala banya bugenye ekibuga kyayo ekikulu bali bekiyita Kampala banya kasome akatabo kasome kasome wikejja obwakabaka babuyita bugenya kingdom buli n'ekibuga bakita Kampala banya ne baba ekkomera lyamu erisinga obukulu Luzinga wakabaka ombumanyi Luzinga bakwatako obushegu yenga wabutwa ne bakwata kajiiko nga tabba ne babba ne jjajjawe yali mubbi bwe yafa kabuliye bagirumba ne bajja abakazi abagala okuzaala ababbi nga bajjaketi ne bakwata lwembaawo mukenzi yakwata lwembaawo n'abayola ne kobushegu nayola kajiiko n'alyoka yola ababbi bonna n'abakuba yabayisa mu kibuga Kampala banya nga bakubikubi ate pikapu zaaliwo mu bugenya kasita balaba mukenzi ng'akutte abasajja abaali bajonze ensi ojiniako buli muntu abasajja bonna ne bavaayo era ne bamobilizinga kwe kulumba Bugatanza mukenzi yakulembera ekibinja ekyalumba Bugatanza ne bawangula Bugatanza bwe bamala okuwangula Bugatanza Musanje n'alekera mukenzi genda okasome otegere nti nina obwongo mu mutwe when I sit down nti ndoyinza okumpa sente oziweyo Tamale Mirundi naye nze omusajja yabba sente ku ssimu ya mukazi wange ebyuma byange ne bimunoonya ng'ali Makindi kakati yali ali Makindi nange nensiba nasanga sente zaabwe nnyingi ku akawunti yaabwe nenzisiba paka nga bansasudde zinatikidole musajja yeddira musajja ali Makindi yeddira ndiga ali Makindi mu kizungu ye kamanda waabwe era awo wansi wa Makindi Barracks balinawo ofiisi yaabwe bagituma ya State House nga bafere bazibbako nange nensiba akawunti babbako mmeka babba bakazi bange aba nze mwanyoko omuwakobe omulala Namayanyi mwanyoko baba bawaka baba mumanyi tukyusiza namba tukuweeriwa nembaga nti ate mufaayo ngenda ku block nze na tekinologi wano taliyo so wa blockinga account yawe nga kuliko sente mpiti neza aliko no lwaki wazijjako bujja nozwa bazasula nze manya abafere awo wansi wa Makindi beyita ba State House webabbira amasimu gonna bwe gali bwe basinzira okuba amasimu yes kati goli stede anti nze nkugamba nze tekinologi gwe nina olaba akabya gavumenti abasajja baleeta abaChina abasajja ne baleeta Zoom abasajja ne baleeta buli kintu kyonna n'ekikwata ne bakkiriza nti ono alina fetishes majini mwenda n'abaga nti omusajja namulabye mu mmotoka yange era mwenda asinge mwenda is not well kuba nalabye nga nyumya namugamba kyokola even if I don't make it gende wa Mirundi omwetondere ane president kyabagambye kakati nze mwenda yandaba mu mmotoka bobaga nti fetishes negonga yina amahembe abanyankole baliti bamanyi mahembe kakati
nze tosobola kunziba omusajja anti mwe bababbira ku logic sebo nkwegayiridde tye sente ezo zibadde za mulwadde ziyise ku ssimu yo tezibeerako sente kubeerako message asindika message yes agoli statement wabitegeera dda asebo alla alamudde nange ndabe ku mulwadde kikuvuma koma nnyo kiwe mulabu wemuzi bw'omugwamu mpeereza yaawo wakiri mpaaka ameka mpaaka 10 era abasajja abo bw'omuga nti sebo nange awe nakivubo nga hamutanazimbawo wabeeranga abasajja abafere ngaddira empapula ne basalanga sente kati oba omuyitako n'asuula bw'ozironda n'agamba mpa essimu yo tunagabanire walala kuwadde omuge gwali mu lugabiro benze wakiri ow'essuuti anziba ow'essuuti akubba yes ali mu lugabiro tasobola kunziba kuba ntegeera nali njimiridde awo kino ekizimbe kyebayokeza ku House akafuuka ne kagamba gwe diiro ya biliyoni enamba ogyebakiramu obanji w'omulala kati gwe omusiru ogamba jimpe namugamba nti ebyo bigero byolimu byakoma okwambala enkatu n'egyo emimwa tegiryanga kujjamba leka kukama katonda toyina diiru n'emu nogana diiro eya biliyoni eri wagiina luddawa era ewange nkuba bakube mboko because I reason poverty means you depart with your money easily nze njagala omuntu eyali anzibye akomewanga nti yanziba omukola ki taliwo aliwa nti bino banange eno tebagiyita gundi radio 4 eri luddawa abazungu bafiiridde mu kkubo naye kano ka Diamond nga babiwandiiseeko njagala genda bakalange oba nkakuguze akuwa mawulire when you see a deal think it twice when the deal is too good think it twice abasajja abazungu bali wano bali kirembe baagala ebyuma bya trakita ebyo binimbiramu tosobola kuferebwa kale mwami avuma nnyo mukozi aba atadde sente ku akawunti buli lwovuma buli lwenvuma baba kuteereddeyo naye kimanyi sirabanga ku mukozi I have never come face to face with Muhoozi. I like him because he's the future president. Muhoozi tandabangako ntukwataganye mu ngalo. Takukwata nko mu ngalo? Never. Yakwapointinga kyo kubeera omwogezi wa MK movement mu Buganda. Tetulabaganangako. Katonda wali omulabyeko. Yesu wali omulabyeko. Muhoozi ne mu State House tayina muntu gwe agoba abantu mu State House amanyeddwa omujozo omuyitirivu. Muhoozi takukwata nko mu ngalo? Never. I have never seen Muhoozi face to face. He used Muhoozi used to wave at me nga stoppinga yakiza nako family ya Museveni yakiza nagikolera ate nasanyuse nnyo Museveni yabagambye mmwe ondute ku balwa jogenda tukwate ko oluvanyuma abalwana ne Mirundi tutandikirawo batusoma katabo kale katukireke katandikira katabo awo tujja kujjawo oluvanyuma nkubole ne gamba nti abaganda baga nti omulimba asanga mukkiriza kati mulaba esimu yange eri 07502 ffe twasobola okufuna enamba za serotero kati batumanyi tuli basajja bakulu daddy I'm stuck in a jam send me 100,000 ku bana bange ani abeera stuck mu jamu abavuga emmotoka nasikutegedde waliwo abakubira abafere kuliko akawala kabeno ku simu oh daddy a message daddy I'm stuck in a jam and n'abaana bangi kyembuuza is it how I send you money daddy I'm stuck in jam sindika yebiri bamanyizi n'essimu ezaffe 07502 z'abasajja bakulu ezasooka daddy ku message I'm stuck in a jam I don't know how he'll come back kakati ng'opanikinga mufere lwaki tomusindikira n'omutaasa nga mutaasa ki nze nga nina amagezi mutu waliwo ebigamba
Kozi gwe pasani. Kozi gwe pasani. Waliwo ekitereke. Tekiri kolinya. Nga weyogera koze Pastor Tamale. Umwana nga asinga obusiru. Namuga gosinga obusiru mu family. Bamukubira. Tuyina ekitereke ky'entebe yawonera watono. N'agenda entebe okukinona. Yes. Who has sent it to you? Kivudde bweru. Anti who? Oyina yani? Why? Ebyensi bibeerayo liyinza okuba mujja kufa mmwe. Ebyensi tomanya waliwo yandowoozezaako. Ani? Nze waliwo obuwala obukazi buli ku masimu okwo bufere bwayiga oluzungu olwaki kuba nze ndaba nnyo ebye Nigeria nze omulimu gwange ogusinga obungi kulaba bi Nigeria. Kirimu mitamale. Walaba nnyo bi Nigeria? Siraba mawulire ga wano. Togalaba? Never. Walaba bi Nigeria? Sirina kipya kye ndabamu. Ndaba bi Nigeria birina poozi gye bikola. Otule waka n'olaba movie Nigeria ne kigwa. Ati kati mbeera waka ne neewummulira. N'oteekamu ekirala? Era bwe mba sirina pulogulaamu sijja kati nze essaawa 8. Ovudde wakasaba? Resting. Siri mulamu. No naye baagala nfe. Bo balowooza nja kufa. Ewaffe oba otafanga muto ofiira myaka 8. Sigenda kufa nkya. Ojja kufa ku myaka. Deny him money, he dies. Lwaki sizibasaba? Sinza kufa gundi. Ndi woolo. No. Kakati nkuga nti nze ebi Nigeria mbiraba mu sense. Nalaba eki Nigeria ng'omukazi n'abagereka teyazaala abaana bawala. Naddira omwana w'omuwala n'amufuula omulenzi. N'amuteekako n'ebirevu. Teyazaala mwana mulenzi. Yalina bawala bokka. N'ategeera nti bbaawe agenda kufa. Omuwala n'amufuula omulenzi. Yafuga obwakabaka antiiro lwe yatamiira n'agamba bodyguard we tiyangu tuli akaboozi. Kakati ekyo wano eyo knowledge bano bakira Uganda tebagina to tackle their minds. Olwamba mbadde ndaba ekyo Nigeria ku makya nga kabaka aganye kabaka yena muwala we ne bamugana nga yafumbiddwa banaamugoba tiagenda kwasa mukazi mulala ayagala aba. Yo omusajja kabaka kye yakola yagamba teri kuddamu kuwasa mu Bwakabaka bwange. Kuba bwakiriza okuwasa abakazi ne beekala. But do you know the task nti balowooza nnyo nti this man king muwala we omumbejja agobeddwa omusajja awasa omulala oba babeeremu aba babiri n'agenda ewa kitaawe n'amugamba block marriages twali agenda kuli abakazi beekalakasiza bakozi naye do you see nti it helps you okulowooza ku bwongo obwo ofumintiriza. Yes. Ebinigeria bikulaga kikyokola mu buto kikulondoola kidda kalyadda kaddada era nze abaana bange ntyamu ali ogwo ffe tutya emiteego tutyaki mu famire yaffe temuli mutoyigo temuli kyokoola ekyokola okimanyi ekyokoola bwewezeka ekkooti isuuti yange kijja nekikikima ng'owulira eddoboozi yes ejjembe lyamu nokyokoola ejjembe lyogera ng'abantu mu famire zonna zirina obutabaamu muteego ekiteega ekyokoola n'ekitambo. Omukazi ow'ekitambo omulabirawo bwe mwebaka nga mutunudde eno ogenda okuzuukuka ekiro ng'ate omutwe agutadde gy'otadde amagulu. Omukazi awako ekitambo. Ekitambo tukitya nnyo mu Baganda. Yes. Kakati bano bakola ebintu mu buto. N'obaddewo nti waliwo obuwala abakyala. Bwogera nga Abazungu nga n'essimu za 001 olowooza ali mu America. Bukubbe. Waliwo abakyala abakuba amasimu ne boogera nga Abazungu namba eri +1 naye nga yawano akuba n'ayogera atya? I like you. Yes. For what? Have you ever seen me? But we have a project in Uganda. Give it to somebody else. Never ring me again. Nemo mulo fera bwawano wenjini. Abala bagala kwana. Mwakwanye omuzungu amuwe sente. Okwana ku muzungu. Me? Hello, I like you. I like you too. Yes.
I've been following you like any other person because I'm on social media. Mbuvuma. Ovuma buvume. Hey. Bakyusa amaloboozi si beebo. Golooza okwanye muzungu. Agenda okute ne mu mulooza abantu abavuwadde ki busiru. Abavu bavadde lwa busiru. Waliwo omusajja wano. Yajja ku bantu sente. N'azibajjako. Ne mulamu wange banzimujjako. Museveni agambye mu Kalulu tayina sente. Mutekeyo ebyapa by'ettaka naki. Ajja bongera mu 10 times. Omusajja mu Uganda mwali abagamba. Mwe temukimanyi nti Museveni tasasula. Ate mawulire tekibeeramu. Abafere bakwata mawulire ga wano. Omufere ajja ebyapa ku bantu. N'abitunda. N'abitunda. Yes. Bw'ozimba tomanyi Museveni tasasula. Because how does the president get information? From newspapers, from intelligence y'abafere. Kakati bakola total blackout. Takitegeera. Ti Museveni bamubiddemu amusajja waali. Yabba billions. Nabagandi mwete mukimanyi nti musajja wamwete twamuwa sente mu Kalulu yazibba. Toyina wo story wogenda girabira. Anigina. Yagaggawala. Omanyi bw'oba mu nsi muno, if you don't have an idea tokola sente. Sente zikyalira kuba mayumba. Sente za bungu. Okujja konze kubanyigiriza ennyo. Tina idea yange gyendeeta bagikuba. I have several ideas. Ninda government ya mukozi. Why? Bano bankuba bakola ki? Naye nze ninda government ya mukozi lwaki? Omukulembeze ng'oli mukwano gwe. Togenda nga naye mu gavumenti. Muwa idea eri eki ogigaggawaliremu. Nti Katooto eyakola radio Ssanyu. Bano bakata baavuganga emmotoka. Mwenye Ssanyu yali mukazi mulungi nnyo. Oba yali mutoolo. Era yazaala yayagala abakazi beddanga babeerako abasajja b'amaanyi. Dokita Kakungulu muganda w'abano. Kakungulu yali inginiya w'amaanyi Nairobi. Ne Katooto n'amwagala. Abakazi bedda Bamiriya Obote naye amwagala. Muteesa naye kwali. Be bakolanga enviiri. Women were very few. Bonna bagagganga bakola ki? Bagenda. Aganaalya n'agatali gonna kuki? Kuki? Naye kunte. Muganda bw'akugamba. Temunga alumba. Akati Katooto yali atungira Nakulabi. Ng'Amini talina uniform emutuuka. Olw'okuba nti yali giant. Yes. Katooto nga yatunga essuuti ze. Uniform ye. When Amini took power, yawa Katooto okutunga uniform za prisons. Bana ze sente ze bonoonye. Apaliwa. Abo bakata bavuganga emmotoka z'empaka. Ne bazifumuula. Kitamu ataasoma. N'akola International Quality Bank. N'akola basembuule. Be basooka okutegeera vanilla. Mutabani we atunda kooko ku bisaawe. Sente eyasooka okukola amabaati agakala sembuule. Omwana owange mukuba amasasi. Ng'ofudde? Mi. Omwana wange nasikondalinga sente zange ngono Junior gumulaba. Nabadde simwasize esasi. Junior? Teyakoze eki? Junior yadde tamanyi. Te president yabagambye mugende mwogere n'omusajja mwamuwaayiriza mumuwe ne sente. Omala omuwa sente mujje mwennaaba nange munge bakaba sente zange nnyingi. Bwe kye baakoze bagenze wona omwana muzanyiramu. Junior? Ng'oledde nze Museveni nategedde dda byabalagidde. Bagenze wa Junior? Bamuwe miliyoni nga 10 oba 2. This is much money. Asirike wakola ati? Anti bali abasajja banzibye sente empitirivu ennyo. Wali wanzibba n'atambula n'agenda. Era Mirundi Aleese balina racket. I will go to the president myself. Kubanga namulabye ng'abaga nti you people omusajja oyo abavumira kituufu mwamuwaayiriza. He speaks with a lot of anger, but I know him. I know his character. Talumba muntu gwa atayina kyakoze.
kati batumono baloza sibimanyi bamutumya ajaba nti aba mwe milioni nga kikubya gule mmotoka chobola banfulumize baluwe ntimukwata ku sente zange munzi byekimala kale soko someka nakatabo kampiteko mukatabo kana mpuliriza dakika nga 5 mukaaga then tutandike ku nsonga eno napulindo za ebyo byonna biri kubusika okay lwaki ndine muhozi namubala osabye tutandike na kusoma katabo kano leero okay ampuliriza dobozi yange sidungi nnyo naye ajja kukiriza tambule fenna bwetyo mpola mpola wano wagamba the futile long search nabawandikira ne mbagamba nti okalaba katabako from colony prince to commoner obakayita kalikani how Museveni defeats his enemies kalikani ndaba Dr. Kiza Besigye ndaba wano Tendo Tumukunde ndaba Mjisha Muntu wakawandika Wasemba July 2014 completed at 3 p.m. July 2014 nabaganti from colony prince to commoner omuntu yenna ayagala okulya obwakabaka tabeera colony prince. It is being a colony prince is more challenging. Graduating from a colony prince to a king is very challenging. Who is a common prince? Anti chenkubolera bweita colony chiwewa ani agenda okusika chola bonna bagudde. Mbabazi yagamba zakonyemeza mbabazi mbabazi yagamba ti okumenya Museveni ne Mirundi bafaanagana namuga nkoboleze natuuka mu kalulu ka Museveni yasibye sente zange zonna ti ne muga sebo kankave nti akalemeremu boba yagala sente za kalulu kalemeremu lwaki Museveni yali agala mbabazi afune result zezo aleme kudda mu bantu abakavaamu balige nti amulekedde okitegedde bugamba kasigalemu nakuwa from colony prince to commoner. Okay. Buli abaddeko nga yeeyita colony prince. Nzenzirako. Agwa. Okay. Kiringa abakazi abafanga bafuna embuto bali bameka. Naye abafanga bazaala bali bameka. The moment you create yourself as a colony prince, ndi mukoza asirise. Nengo liwajoka abantu, waliwo yefudde ow'ekitalo. Bamukubire. Tayinza kulya bwakabaka.